Members of press, welcome. Edition yeno olunaku lwaleero tulina experience ya mbaziranga bweri buli mwaka. Abakulu bano bazuula ekyenjawulo mu ndongo ye Uganda. And omu ku abo believing nti they are unsung heroes. They discovered something special for Ugandans. Ekyatandikanga ekisaaga, but later Uganda nekizuula nti kyanjawulo nnyo, era nga Bayibuli bwegamba baliweebwa omukisa obwo abakkiriza nga tebalabye. Baweebwa omukisa obwo abakkiriza mu kintu kino nga Uganda yonna tennakitegeera. Kale nno we twogerera Uganda yonna yakitegeera, era y'ensonga lwaki abakulu bano basalawo okuba nti basharinga ekyo ekyenjawulo ne bannayuganda. Yakalinnyo mikwano gyaffe kagenda kubeera maanyi. Sanso bala mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala okujja. Buli we tulabikako eri Obuganda kigambo kinene eri Abaganda. Buli we tulabikako eri Abaganda ne Uganda okutwaliza awamu tuba tulina obubaka bw'ebinyanyanya bwe tuleese. Tukyayimiriddewo nga basenkagale tukyebaliza Mukama Katonda ng'era bakabejja abatandikawo enteekateeka eno n'eyaka. Twabitandika mpola mpola ebituuse mu birabiyeeyo, naye nga twebaza bannamawulire Baganda baffe tutambudde nabo, kubanga naffe tuli bannamawulire naye temutukoze bubi n'akamu mutambudde naffe. Mikwano gyaffe nsooka obeebaza mwebale mwe Baganda baffe, ate temutuvuddeemu mwebaliye ddala. Musaasaanyiza ddala amawulire ago amatuufu agasaana okutuuka ku bantu. Kyekyo kyali kitubulamu mu ntandikwa nti twali twakola dda ebintu bino naye nga munnange nga tebisaasaana. Naye mwewaayo ne mugamba nti nno mujja kumanyisa abantu omulimu gwo mugwebale nnyo mwebali eddala. Twebaza nnyo ba sponsors baffe ab'amaanyi nga batukoze obulungi obutagambika. Buli mwaka aba Sky Pins tubeera nabo. Baganda baffe mwebale nnyo mwebali eddala. Mu mbeera yonna balwana ne balaba nti nno enteekateeka zaffe ziggwa. Mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebali eddala. Buli bwe tunuulira omuntu uno nzijukira Mbazira bwe yagenda nagwe Dubai. Mbazira asimula omuntu uno n'agenda nagwe Dubai. Naye Mbazira oshayina. Mbazira abusitwani tugenda nagwe Dubai era yalumangako mpola kwegamba aba Newmans mulina omusajja Antonio. Abategeera bulungi nnyo, kiba kirungi nnyo n'okolagana n'omuntu akwagala. Mwalondera ddala omusajja abaagala. Obintu bino bakeberakebera ebintu by'obatwala ku airport ne bajjamu ebizigo ne babiteeka wali. Ebintu products z'oba otambula nazo so bazikusuuza wali, naye omusajja atetenkanya obuntu buno n'abukukusa. Yasaana kulensawo ye nga tuuse Dubai ubu nga Newmans guli ku kifungulu ne mugabo obuyisiza wana nga nabulense. N'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe bano bagenda kubaayo nga batuwa tudigida tulya tweyiringula tulya. Endongo yaffe tebeerako formula nti ate simanyi mbu weewomereza nedda. Kwata ekimyu kisibe obulungi nnyo enyweze bulungi nnyo. Ettabi yonna lyonna alijja Mukama Katonda anaamanya. Wanika mu bbanga ensasagge ekwate bulungi nnyo akati. Kyekyo twebaza sponsors baffe mwenna mwebale nnyo mwebali eddala. Ebyawuze nze zitukoze obulungi obutagambika tulaba ku ki mwebale nnyo mwebali eddala. Tuuka ku kinyusi olunaku luziweddeyo. Drive ziri mu kutambula, ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti nekigenda okubeera wali kiyitirivu. Tulondera ddala sound ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga ne betulabye tukoze ki abasajja abakulu nga ne betulabye tubirabye. Kaakati nno tulina sound gye bayita eya Homeland ekuba bass, era tusindika obubaka baffe eri Baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola teekamu giya eŋŋumu, kubanga Besa agenda okufuutuka ku summit waggulu ayinza okuwugula emmotoka n'eyingira amaduuka g'abantu. Besa agenda kubeera muyitirivu nnyo. Homeland ekulembedemu, waliwo sound endala bagiyita kettu bw'eba eyimiriddewo yokka emala. Homeland bw'eba eyimiriddewo yokka ezza emisango. Babes oli amenya amateeka. Smart sound wali endala bayita wajjayo mugenda giraba ku olwo. Sound ziva e Masaka wano. Ffe tukozesa ziri ezimenya amateeka situwagala kuwomereza. Obuwoowo twabulekera Baganda baffe ab'e Kampala babukuba era bulungi era buwagirwa tubwagala. Naffe tuulya nga twagala kawo tugenda ne tutubula ne tugya bwe tutawuka ku ndongo emenya amateeka
ffe tugiina mu Uganda wano n'olw'ensonga eyo mujje mugisange ku summit ngenda kusoma ezi 11 weekend eno ku Lwomukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga tikaboola bye n'amazedde okwogera n'omukulu Mbaziira chifu akola ku byentambula yabakiriza tutikenga bwe tulabe kasitoka ng'oyambuka ku summit kigenda kubeera ky'amaanyi mikwano gyange tubalinze n'amaanyi bangi mujje Mbaziira Tone kwolwe yagenda okubeera nga aliidizemu olubalama kwegamba yagenda okukuba ku ndongo ewera lunaku lwe tugenda kubeera nga ffenna tumuwerekeddeko abantu bwe tukajjadde bulungi nnyo akuba bwe tugamba nti nno weewaawo ebirabo gye biri biyitirivu nnyo tulina ba DJ baffe abatandika tetuyinza butabalowoozaako kubanga naffe wadaffe sitwafuna batuyambayamba twajja twewalula bwewaluzi ng'okwogasa ebivumo ebiringa ettabbu bw'ogatta okutuyita bannakyala batagambika byena ffe twabigumira naye kati tusazeewo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kuba ffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawa tulekeremu n'abalala nabo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazeewo ntugamba nti nno katunoonye ku talents empya ez'abaana badijja abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laputopu tugenda bateerawo zi controller tugenda bateerawo ebintu ebyenjawulo byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beyagale baana badijje gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa nga byegomba bwegombye alaba birabi naye nga babikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikiddeawo n'olw'ensonga eyo badijje mweteeketeeke jangu olage kyosobola kyolinawo kwolwo ogenda nabyo tebiriiko nti ale tumale okukubira essimu tumale okukubira seggwanya ali South Africa aleeta laptop nedda bigenda kubaawo awo kozi bani ababituwadde ebyo the DJ store DJ store batuwadde controllers ezo bane controller bebino katukubira chuku kati then aba DTM computers Kampala Road batuwadde laptops so kati ogenda kumaliriza eyaze kwaka atabo boti basasula na kusasula aba ba DJ era malizo zero milioni nga munana ugeze na zero ugezo okada nazo n'olw'ensonga emikwano gyaffe mujje bingi nnyo abalina talents ez'enkuba endongo mugenda kufaawo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo olunaku tugenda kubeera lw'amasanyu mukeereeko kyetusinga okwagala mujje ng'obudde bukyali saawa 4 tulabe nga kati waliwo ku bantu abategeerekeka tutandikirawo omukolo gutandike ebirabo tusobole okubimalawo tufikitinga ku last moment nga tuwa abantu ebirabo abalala twagala ndongo ate ng'ebirabo tulaba bikyaliwo bingi olw'ensonga nti nno mugenda ne mujja leeta olumu ne bitusobera naye tubasaba mujjeko ng'obudde bukyali olunaku olutandika olutegekere bulungi nnyo manye nti nno lwo tulumyusizza tuli bakusimba kagere mu ttaka mu ndongo y'ebinyanya weewaawo olw'ensonga tubalinze weekend eno ku Sande mujje tukube endongo mujje tuwagira muganda waffe Mbaziira Tone ngambe lunaku ki olunaku lwa Saturday ku Saturday olw'omukaaga Hogo Pigs mwebale mukoze bulungi Mbaziira ono mumuleze mwebalire ddala endongo y'ebinyanya weewaawo kale tweyanzisa nnyo tweyanzeege mu byonna nga tutaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongere okutegeeza bannaffe abalala abatakimanyi abantu abamu bwe balaba shows zino simayo bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ngeno nga balaba ku kipande ndikonzeka at times they get confused bwe balaba ku kipande nga Ssuuna aliyoka at times they get confused naye shows zino twazipackaging bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu ebyenjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate mujja kutulabako ffenna so ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo bebikyatawaanya ng'oluusi bamaliriza aba miscommunicatinze naye bwe kityo twakikola kigenderere naye era y'ensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo bwe bitu bibiri so mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT live experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka ne tutandika okuba nga tugikuba ne tujja e Kampala ne tugitandika paka olwaleero weeri nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbi taba muganzi gyazaalwa naye kale ffe tukitwala nti mu baganda baffe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa n'oyo tusaana okubeera so tweyanza nnyo tweyanzeege media houses zonna
ezituyambyeko okulanga event eno. Mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that. Tweyanziza nyo tweyanzege. Afenga ab'endongo y'ebinyaanya ogwaffe gwa kubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekitujyamu kubanga omwatusitula ne mutujja we twali ne mbaako emututeeka naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo. Lwaki tuli wano olwaleero? Nsonga za lwa mukaaga luno ze tugendamu eza eddongo y'ebinyaanya weewaawo kubanga lwaki twali twebuuza ekyo abantu abamu baalimu embeera erooza nti osanga si weewaawo naye okusinziira kati kubigenda mu maaso ebirabwa n'omutaayonka okutuuka okuba nga tikumpi buli radio egezaako okulaba nga ekyekukuutirizaako buli TV egezaako okulaba nga ekyekukuutirizaako amazima ffenna tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti eddongo y'ebinyaanya weewaawo. So kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze olw'omukaaga luno ku samiti ekyengera tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatujjereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega ne twetereeza katuuka mu bivulu by'eddongo y'ebinyaanya babaddewo ku makutano mujja kunjulira twagikubye neesaba amazzi ku ssaawa eno tugenda kukuba samiti yemanyi kyeneesaba yakusaba bbiya yakusaba ekikwado kasita abahogo webali. So tweyanza nnyo tweyanzege tubaleetedde sounds ezisinga wano mu Uganda e Kampala muyinza okuba mbadde ne munasiraba nnyo naye ffe waffe Masaka tufa nnyo ku kya sound. That is why era n'abayimbi basinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka. Mwana wa muntu nolidde bulungi n'ekyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwampaka. So twakutte sound ya Ketu Events ne tugireeta mweri awo ne bwebeerayo kekubira ekisaawe n'ekimala naye twagigase ne Homeland Events masannyalaze nga kyetwetaaga twetaaga okufuna kisinga kubawa kisinga. So mujje mu show yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka tulina bannaffe abategeera eddongo y'ebinyaanya ne bamanya nti tulina kutambula nambazira toni nasuuna beeni. So in this regard tulina mikwano gyaffe aba Skypins Tours and Travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze tugamba olusisinkana no lw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano ntinda kwa Luna Mall ku level eyokusatu wetusinziira okukola emirimu gya Skypins Tours and Travel flo yonna yaffe. Twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babumpwakimpwaki muwulira nnyo mulaba nnyo nga tubulanga ku radios ez'enjawulo ku CBS tubulanga ku Bukedde Suuna babulanga ku BBS Telefine obulanga kwebuli n'embeera endala yonna. So Newmans bano nabo batukkiririzaamu ne balabanga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Suuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'akavidiyo mwakalaba ke twakolera gye twali eyo. So Newmans ono bambi bannaffe tufubye nnyo okulaba nga nabo engeri gye babeera naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo. Nedduuka we liri wano ku Active Arcade mu Kikuubo edduuka namba F6. So tweyanzizza nnyo tulina abavujjirizi bangi nnyo. Arapex Taladies oyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye ate era nga tewali kabonero kunnakalaga nti tunaamusuula oba anaatusuula tukyatambula naye era naye oyo Sementi asiba Times naye mumunoonyeeko ebyokunywa ebya Pepsi mikwano gyaffe abamu tebasobodde kubeera wano mu press conference naye ku veni mugenda kubalabawo webali olw'ensonga nti obudde kati events nnyingi oli amaliriza ali ku yeeno ku yeeri so netugamba abamu tujja kuboogerera. So tweyanzizza nnyo tweyanzeege. GTM computers batuwadde computers zetugenda okuwa ba DJs Suuna azoogeddeko sigenda ziddamu abo computers weziri ate season ez'amayiriza ez'okuba mu mbiriza computer mpya wogijjako obucu. So weziri aba Flex the DJ store nabo batuwadde controllers ezo amayinja kyekigambo ekitegerekeka ba DJs amayinja gamwe bagatuwadde